nti nze ngenda okukyusa ensi naye ndi sure nti nsobola okuma akaliro akagenda okukyusa ensi. Kakati nno okusinziira ku mukulu Bobi Wine obubaka buno bwabadde ayogera esaidi eno bubadde bukutte akati byengenda okubeera nga nkutuusaako ate mu maaso awo bannange nina Susan Becky yeekoze ebintu esaidi eno ate nga omukulu munnange ate King Saha wabadde atuuka e Masaka ba student abaana ku nguudo abantu bamulaze munnange ate omukwano byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso eyo bampita Jaminati nsinziira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeezeko ku bubaka obubadde bukyagenda mu maaso okutwedinga ku mukutu ogwa TikTok kosa n'emikutu emirala. Omukulu Bobi Wine yali mu kiteezi naawo nga ali mu kwogerako munnange eri abantu naye just yabawako kaawo example ku muyimbi omu omugenzi Tupac muganda wange ayogedde awo n'agamba nti nno tali sure nti yagenda okukyusa ensi naye ali sure nti nno asobola okuma akaliro akasobola okukyusa ensi. Abavubuka abali wano mwagala nnyo hip hop bangi mwagala nnyo Tupac. Tupac ndowooza ye muniga akyasinze mu generation zonna. Ne Tupac yabagamba I am not sure that I can change the world but I am sure that I can spark the brain that will change the world. Yakibagamba nange kiddamu nti siri sure nti nze ngenda okukyusa ensi naye ndi sure nti nsobola okuma akaliro akagenda okukyusa. Abavubuka abali wano mwagala nnyo hip hop bangi mwagala nnyo Tupac. Tupac ndowooza ye muniga akyasinze mu generation zonna. Ne Tupac yabagamba I am not sure that I can change the world but I am sure that I can spark the brain that will change the world. Yakibagamba nange kiddamu nti siri sure nti nze ngenda okukyusa ensi naye ndi sure nti nsobola okuma akaliro akagenda okukyusa ensi. Bannange King Saha nkugambye wali yabadde ali mu kuyingira munnange Masaka naye bannange abantu babadde awo nga bamulaga bambi omukwano era nga boogezaako okulaba ku side awo mu katambi. Kabaka abadde agenda Masaka ate abaana b'essomero tebamusazeeko. Kabaka abadde agenda Masaka ate abaana b'essomero tebamusazeeko. Ye mwana mulenzi munnange ate omuyimbi King Saha nkugambye bw'ati omunnange ate bwe yayuguumizaamu esayidi eyo era nga akatambi ako kabadde kakutte mu babiro wali ku mukutu ogwa TikTok. Bannange anti mbadde ntambula ku mukutu ogwa TikTok nengwa katambi ka Susan Becky bannange ono ye taggwayo munnange omukyalo ono munnange taggwayo naye nga video zino aziteekayo wali ku mukutu gwe ogwa TikTok kosa n'emikutu emirala ku mikutu gye esayidi eyo oba munnange ate ku bitabi bye ebya social media esayidi eyo. Kakati nno akatambi kano abadde ali mukola challenge ku bye namugongo awo munnange eddoboozi eryo eryatwedinga ennyo ku mukutu ogwa TikTok. Waliwo n'omulamazi gwe tusanze ng'akavula enkoko ng'abamuliraanye bamira mangota ne batuuka n'okumwogerera. Temuliddeeko mmwe enkoko ekigindiisizza nsuze mu kkubo okumala ennaku 5 kakati nkyebaliza Mukama okulaba nga ntuuse Namugongo newankubadde ebigere natuuse bizimbye naye kakati bigenze bizimbuluka. Akaguddemu leero omukazi wawa bw'atyo nno munnange ate omukyala Susan Becky engeri gy'abadde agoyingamuko crazy munnange eside eyo ssebo ye abadde akutte ssebo awo Rolex bannange
naye nga bye bitambula esayidi eyo. Nja kuba nga nkuwa update yonna nenafaayo ku muwala ono ku mukyalo ono munnanga ate Chosen Becky era nga bwe nti bwe mucekinzeeko kakasa nti no video gimpera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.